Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Ekimba ekyangwira nga tuli mu lugendo lwaffe olw'okwolekera ebizinga by'enjolinjo kyankuba wala, era muno mwe nafunira ekirooto ekyalinga ekyebikirwa ekyankanga ennyo n'okuwawamuka kwe nawawamuka abaaliwo kwe baalaba nti tekwali kwa makulu nnyo. Oluvannyuma okwagobererwa ekirooto ekirala omwalabikirwa jjajjange, era n'ampa amagezi mbeere nga nfulumako ebweru empewo enfuuweko n'okulema okulwala n'ennemera mu kifo ekimu ng'omukyala. Nasobola ofulumako ebweru era eno gye nneekaliriza ekintu mu kusooka kye nnali ntaniddwa okuba nti si kyekyo kye nnali ndabye, naye n'oluvannyuma lw'okukikakasa ku mulundi ogwokubiri n'okubuuza omwami eyali anninaanye oba kye nnali ndabe kye yali alabye, twakebuka mangu nnyo era ne mbeera nga nayita omulunnyanja omu gwe nategeeza adduke ategeeze abakulu abaali batutwala. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula 4 nga nzirayo mu magye. Mu kaseera kano ogule gwabuutikira omwezi era nga gugumamulukukako guti n'eŋŋombeera bulanga akatyanzi bwe kabindabinda enyonyaagira, nalaba Lubbira ng'ekukujjadde mu mazzi mu mbiriizi zaffe. Yatusindikira ekintu ekyafaananira nga kabundi w'ekyennyanja ekyeruukirivu ekyali kijja yiriyiri awataali kuwunja. Naye asamamba aluuke, naye eddoboozi ne likoma era ne linneevungira mu mumiro ne litafuluma nga ndyegoga. Ekintu kyatomera eryato mu mabutobuto eryalinga erisituka mu mazzi ate ne likka, era nalaba okumyansa, ensasi ate ne mpulira n'okubwatuka okw'ekitalo. Eryato lyalinga erisitukamu ate ne likka, era amazzi gaatandika okusambattuka, okusaala n'okuyira nga geewagaanya, geefumbekera, gayingira mu liwompogoma eryali liwummuddwa, ate nga n'omukka gupukula, gusiiya, gufukumuka, gufuluma. Eryato lyatandika okukka nga ligwiridde olubege, era ebirira ebisaba obuyambi byatandika okutulikira wonna mu bbanga mu langi ez'enjawulo. Lubbira ng'ebbulukuse era ekajjadde mu mazzi yatandika okutusasirira amasasi, era nalaba abantu bangi nga banogoka bagwa okunneetooloola. Nagalamira ku lugulungujjo era ng'ekyatwetyo kyogererako bw'etyo, okuyira kw'ennyonyi kwawulirwa nga kujja kusembera, era Lubbira yatyekuula emisinde nga bwebbira. Neeyambulamu ebyambalo ebigumu era okugenda okutemya nga nasirittuse dda ntengeetera mu mazzi wakati mu bantu n'emirambo. Nagezaako okuwuga neesamba eryato, si kulwa nga mmirirwa mu ngezi zaalyo nga lisaanawo, naye mba mpuzeeko akabanga nawulira ng'amaanyi gantenguwa, bwe ntyo nga nterebuse, nyenjebuse n'essuubi limpweddemu, era nsigadde kukuba mikono butakka, ate nga mmanyi tewaayita ebbanga nga n'amayengo tegannanneza. Nawulira omulunnyanja nga mpita nti, "Sseruggunda, tosuula ngabo, ogirowoozaako? Kanange njije njira nkutembetta nga bwe nkusembesaako twesamba eryato, anti osanga n'obuyambi tebuli wala." Yampanirira nga bwawuga okutuusa lwe twalondebwa akamu ku bwato obwali butawummuguddwa masasi. Ennyonyi yatandika okukuba ebimyanso nga bwetwebungulula, n'endala nga zeetobese mu munyeenye mu bbanga ziwenja Lubbira. Eryato eridduukirize lyalengerwa nga lijja libbinkana n'amayengo agaali gatandise okwetuuma litujune. Naye nga litusemberedde, erimu ku g'ennyanja Kakuuzi, Kabwege agaali gaatwezengeredde dda, lyanasula akaato kaffe akaali kakubyeko akantu n'ekkira kyalyo, ffenna ne tugonommoka mu mazzi. Ag'ennyanja gaatandika okwekola ekigenyi nga gasalaasala buli lwe gaasembereranga. Nalaba omusajja eyandi ku ddyo ng'asalwamu wabiri, bwe ntyo kwe kugamba omulunnyanja oli eyali akyannyamba ndeke
obanga kisoboka awuge ye waakiri awone naye tuleme kufiirawo ffenna kattu. Manyi yawulira naye teyampuuna wabula okwongera obwongezi okuwuga, era mu kaseera kano nalaba olugege lw'eryennyanja nga lituleegeddemu lijja ligiginaza nnyo ne mmanya nga ku luno nali nze oba munnange y'anaalugenda. Nazibirira nga nnumye n'amannyo ne nnindirira okutemulwa. Naye oba lyali jjengo lye lyansitula oba munnange ye yannyugunya waggulu ye ne yeetegula ekinnembe simanyi era sirimanya. Wabula nawulira lujirijimbi nga lunkwaguza olubuto n'amannyo nga gakompola naye nga tegankwasizza. Nazibula amaaso era nalaba nga munnange avvunkana n'amazzi awo gajja gye ndi ate nga n'eryato litiiriisa era lifuuwa olufu lw'eddagala okutwetooloola ate nga n'ag'ennyanja gatubidde ku misinde okutwesamba anti mbu tebaagalana na ddagala eryo. Eryato nga litunnyuludde mu mazzi twaweebwa ebyambalo n'ebikunta ebikalu era abamu ne tujjanjabibwa omuganga. Naye okuva ku luno mikwano gyaffe Nakacaacaali, Nakasampengere n'ebyomere saddayo kubakubako gange wadde okubawuliza. Era obanga amayengo n'amasingisira si bye birigita n'okusaalimbira ku butuulo bw'amagufa gaabwe, ddala gaaziikibwa mu mbuto z'ag'ennyanja. Ku lunaku olwokuna twazzibwa mu lyato okubuukirwa ennyonyi era ne tussibwa mu emu ku zo tugende twambalagane n'ogwatuleeta. Obudde bwali kiro, ennyonyi yaffe bwe yatujja ku lyato n'etumbiira n'eralira mu bbanga. Nga tumaze ekiseera mu bbanga, ofiisa eyatutwala yamaguka n'atunula ku muleeganjuba gwe. Nga bw'afuuwa ekiwa yakunukiriza olukomo n'atandika okwogera n'omugobi w'ennyonyi bw'ati. Ndowooza ku ssaawa eno twanditeekeddwa okuba nga tuli waggulu w'ekizinga. Wano olukomo lwaŋŋooŋoota n'ayongera. Tokiraba? Ihi, lwaki? Kale gezaako ku kkono nga bw'ogambye. Kale yaggyayo maapu n'ajanjuluza ku magulu ge nga bwe yeewonaganya nti naye ebire nabyo binnaffe bitukoze bubi. Olukomo lwagolongotana era nawulira ng'ofiisa agamba nti kale kabeetegeke. Olwaffe lwali lukomye. Bwe tutyo ne tubeera nga tufundikidde essula yaffe ey'okutaano. Nzikiriza tweyongereyo mu ssula yaffe ey'omukaaga n'omutwe ogugamba ngwa mu njolinjo. Akataala akamyufu kamunyeenya era nasembezebwa waali oluggi ne ndagirwa mbuuke mu nnyonyi nfulume nga nakalaba akataala aka kiragala akamunyeenya. Era nange bwe ntyo bwe nakola. Bwe natuuka ku ttaka ne neetaakuluzaako ekigoye ekyanseeyeesa mu bbanga ne nninda bannange. Obudde bwali bukutte nga n'ebire by'okulumula bwe ntyo nga siyinza kulengera wala. Ennyonyi yeetoolola we nali enfunda nga 3 n'oluvannyuma yalaalira n'ezimirira okutuusa eddoboozi okuyira n'okuwuuma ebyayo bwe byaseebengerera mpola ne biggwaawo n'ensi yonna n'emaamirwa akasiriikiriro. Nakuŋŋaanya ebyange ne nninda bannange bammunyeenyesa obutaala bwabwe tukuŋŋaane naye nga wonna obudde kikunikuni. Nawungula mbabagulize naye nga wonna ccecerere. Katonda wange nali nsanze eki? Mbwa? Natandika okutya n'okweraliikirira. Bo bannange baali balazeewa? Baali bagudde mu bunnya nandiki? Nawambaatira kafaala w'ebintu byange nga ntenguse n'emmeeme enkyekeera n'ensojjolimba nga bwe nsooba ate empuunawuuna mbanoonyeeko. Nga nkooye olw'okutaataagana n'okubuzuuma era nga nyiikadde
n'esiniddwa olw'okuwumira agafunvu n'enjazi, okwo ogatteko okukompolwa amayinja, okusinzittuka n'okusirituka, nayagala mpeereko. Nalaba mu njegula ekintu ekiddugavu ekibyabyatavu bbuutiiti ekiseeteevu ng'ekiyinja, n'enteesa kwe mbanjira nga mpangama. Naye mba nkisimbako omukono ndyoke nkyemegguzeeko amakoowukoowu ne mpulira ng'akwata ku bwoya. Mu kiseera kye kimu gaadiyimu w'essolo ne ligugumuka wansi linkoonya obutuuliro ngudde eri mu busubisubi neesulisa obuseenene. Nalyo lidumye nga ligenda liguluba, lifugula, lifuguma, liboggola, likolola, lifeesa, lyasimula lisinda. Kenva wansi nti nange naduma budumi muwawa okutuusa okweziringula agagwo nga ntomera ebifuyi ne baana nabaki n'okukompolwa amayinja lwe byannyimiriza. Libyogo lyo nga likyenkya liwerekerwa obuntu obwali buwulungutta, bucekecca, busaala, bucacaliza ng'obuyinja obuserengeta akayiringito kakamusulike. Nali siraba bulungi era ng'okweyongera mu maaso bwe kutaba kwetona eri ssolo ddala kuba kwegabula eri nnombe zaaganya. Nalowooza ku kusigala we nnali naye nga nawo gajja. Kale obanga ekyo kye kyali ekisolo kyali buggala ekyenkalakkalira nga bwe linaggwamu encukwe ne lijja lireebeza lirabe omukambwe Namiga oyo alisoomooza ne yeetulinkiriza mu bubudamu bwalyo, olwo nze nali wa kukola ki? Ye obanga waaliwo gassebukuula amalala agaali gawulidde ak'ennyago nga gajja gasolima galabe omujoozi oyo nnyabula eyali atambadde ekigwa kyago gagende naye akalanduko. Zaali zinsanze nze era ddala nga nsigadde kuziyonka butaaba, anti nawungutuka n'amagezi ne ganneetippa ne geeveera. Mba ndi awo ntongojjedde era nsigadde kutunuza bikalu, omwezi ne gweyerula. Nalengera omukuubiira gwa byagiwa oguyinja, bwe ntyo ne nanduka nga ngweyuna era nga ngutuuseeko naguwalampira ku busunduba ne neesuuniika mu kabutamu akaali mu zintegese w'essuumi y'omutwe gwagwo. Kuno obudde kwe bwansanga namugereka amalaabo maamuuleka eddiba. Obudde nga bukedde nalaba nga ndi ku ntikko y'akasozi nga neetooloddwa kalenge, olume n'olufu omwalimu etaliza obuzigiro n'obuwuga obuddugalirivu obwasaayayanga ate ne bwekumemma. Enjuba ng'evuddeyo yatandika okusaasaanya n'okuwemmenta kalenge, olume n'olufu okutuusa olwe byasigala kufumwa bufumwa. Neetegereza nga ndi ku kaalengera w'olusozi akaali keetondese mu lubyabya lw'amalangaata ga Namutuza w'olukoola olwali luzizikiddwa obugirigimbi bw'embooboye z'emirangaatira n'emicuumuule gy'ensozi. Amaaso gange gaafeffetta, gaafuuza era gaayesa namutayeeka w'olukoola yenna okutuusa lwe gaayalika wansi w'akasozi kwe nnali, naye tegaalaba katondo ka ssubi lya muntu wadde akagira nti neewanula ku ndagi yange ne ŋŋenda nga nkengera, nnoonya era nkuŋŋaanya ebyange ebyali bisasise. Nga ŋŋenda amaga kwe kugguka ku lwotooto oluguubaasiivu olwali lubikiridde obwoya. Ne mmanya nti kino kye kyali ekisolo kya linywanyi lyange ery'ekiro. Nasaayirira okuva awo nga saagala kuwali buggala nsisinkano wadde okutoŋŋana nalyo, era ne ntandika okukkirira akasozi kasimba omuggo naye ng'ow'amayuga ku lutindo ankwatira nsawo. Awamu nasitamanga busitami ne ŋŋenda nga neekwetula neekulula, ate awalala ng'ekibuto kye nkuba ku njazi ggogolo n'ataba, okutuusa lwe nekkatanga awatereevumu. Bwe ntyo nga ŋŋenda mu ngeri eyo nalwaddaaki ne ntuuka ku museetwe era ne ntandika okusaawa engere nga njolekedde ebugwanjuba. Awo nga mu malya g'ebyemisana twali tuli malusu na ddookooli n'omugo gw'ensozi ze nali nnengedde ku maliiri, naye ng'ebitundu ebisinga mwanaamiriddemu makompola ga nkolongo za njazi ezeeserekedde.
Natuula nga nannamye neesigamye ejjinja eryali mu kituloze ky'akati k'obugombero njolekedde olwazi mu serebende olwesiruukirivumu male okwezza endusu n'okussa ku kikkoowe nga sinneeyongera kwesoloosa mu malangatta. Nasowolayo maapu yange nga bwe neemuguunya mmengenya entanda ne ngitalaaza amaaso. Nga gagyetoolodde emirundi nga giigyo nategeera ng'oba nali sisuuliddwa ku kizinga kirala eyakola maapu ye yali tamanyidde ddala kizinga kino nga bwe kyali kifaanana. Nagizingako ne ngizza mu nsawo naye mba nsituka twambalagane buto n'olugendo ne mpulira ekijja kigobottoka ku lwazi olwandi ku ddyo. Okukubayo nti eriiso nga ku muganda w'enkula Ibooli mbuuse nekkase ku lwazi olwandi ku kkono wamma ggwe byoledde. Koyo nti wanno odduka ku muddembe era omufetete tennammerako. Mpuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwakadde. Tusisinkane mu kitundu ekinaagoberera Lugaba bw'anaabakkiriza. Akuume atakuumira mpeera.